waliwo ekyazze wano ewaffe nalabye nga mu gavumenti mufuddemu abantu we twatuuse tukyasobola kwekweka nkyukakyuka kubanga emyaka gya Katonda gyatuuse kirungi baba no bavuma buvumi tebalina miggo na mbuzi gwamanyi waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise nkwanirizaako omulungi ali gy'oli yonna gy'osinziira okubanga otugoberera eno Iginawo TV. Kwanirizaako mu vidiyo y'olunaku olwaleero nga tetunagenda mu maaso nkusaba osubscribinge olikinge ate era osharinge nkomyewo ne Musumba Kango Enjoga Budyeri owa Believers on the Local Ministries esinziira ematugaawo. Sebo mwami Kango soko obuze kubatulaba bakubalabi bo abalungi abatulaba mbabuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga bulijjo Pastor Kango Enjoga Budyeri nze ndi emabega wa TV oba esimu yo okubeera nga nkubuuzaako njala kusaba mu mukwano o subscribing o liking o commenting. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV. All rights reserved. Era njagala tuwala omukisa guno ogwebaza aba Local Family. Bannange nga gwe ekkanisa yonna nga n'abalala nga bo we bawulira nga Pastor Kango alina obwetaavu kati nga tuli mu kuzimba ekkanisa nga bayimukirawo ne batuyambako. Njagala kubeebaza mwebali nnyo mwebali eddala. Amen. Abayambako Local Foundation babi mwebali nnyo mwebali eddala. Abaana bonna kati baggweerayo ku ssomero. Bonna baweereddeyo ku ssomero lwakuba era abasinga batandise leeti nnyo olwa ssente. Naye ate era nga ne ssente nakati bakyatubanja. So tukubiriza Abannayuganda Bayibuli egamba nti enneemega baagaba enaagejjanga. Leero nno njagala kwogera ku bachozen. Bachozen ani? Abalonde. Okay. Kakati nga ng'oli mulonde. Kati ntegeera nti ndi mulonde. Okutegeera nti oli mulonde, first of all, kisinziira ku bintu by'oyitamu oba obulamu bw'owangaaliramu, ebirooto by'oloota n'ebintu ebirala. Olwaleero ngenda kwogera ku bachozeni, nga naye sinaba kwogera ku bachozeni, njagala kusooka okugamba abantu nti omuntu yenna nga chosen oba nga mulonde ngenda kuwaayo obubonero nga butaano oba oliawo bwe tusinza okusobola okumanyirako nti ddala nze ndi mulonde. Ekisookera ddala njagala kutandika n'obulamu buno obwaffe obwa bulijjo. Omuntu omulonde oba aliko okuyitibwa nga okuyitibwa kwa Katonda tujjukire omuntu abeerako okuyitibwa kwa Katonda ye muntu abeerako okulondebwa kwa lubaale. Katonda yalonda. Era mbale ngena kubuuza awo no ne lubaale ne yeepaatika. Ne lubaale alonda. Okay. Naye alonda Katonda kye yalonda. Kakati omuntu oyo ojja musanga ng'obulamu bwe buno nga abantu bwe bakusanga gundi afaanana gundi. Ebiseera ebisinga obungi abantu abafa nga tanaba kuzuula kuyitibwa kwe oba nga tanaba kuzuula bulonde bwe kiki yali alina okukola amala nabbulukuka mu muntu omulala. Newankubadde nga n'abantu bayibawo kino kyo tekiri nnyo okubeera nti omuntu omuyitibwe yalondebwa wabula buli muntu yenna ebyaddala waafa abbulukuka. Omuntu bw'afa era pasenti ezimu n'omwoyo gwe gubaako ne connections ez'enjawulo nti ojja kugenda obeera ng'oliawo olabe nga taata we yakolanga nnyo bw'ati nga naawe okola ekintu kyekimu. Omuntu bw'afa azuukira abbulukukirawo osobola okubbulukukira mu muntu omulala yenna mu famire yo oba ewantu ewalala mu kkubo eyo gy'otambulira.
kati nze wemba nafa nsolo kitegeera nti teriyo muntu n'omu akitegeera nti yabbulukuse naye ogenda okubeerawo mu bulamu waliwo abantu abeerawo n'owulira nga ekintu kyokola essaawa ezo nga wakikolako dda kati awo obeera muntu ono gwe bayita omuntu yali yafa naye ate nga yali chosen nga ali mulonde bye bino byempulira ng'eyali abaddeko awantu naye nga sigendanga abantu ebabyogera kati awo obeera olina okuyitibwa okw'enjawulo kwe walina okukola nga tonnaba mu kaseera kali akadde oba kanga oli omukadde kyalina okukola kyatasobola kukola kakati omuntu alina okuyitibwa ojja kwesanga oba yalondebwa ojja kwesanga ng'olaba nga olina akaseera kozzeemu era omuntu ow'ekikanga ekyo njagala ndowooza nkube Kasavu Kanyama aba aloota ebirooto ng'abuuka mu bbanga era omuntu ow'ekikanga ekyo alina okuyitibwa okwo oba tolina nnyo mikwano kyogamba buli aloota ng'abuuka mu bbanga abeera yabbulukuka bubbulukusi no kati njagala okijje ku eri chapter njagala okisingirike nnyo wano eno wenjagala nti aba mulonde omanyi gwe waliwo bupointi bwokwata ng'otandise leero bukyali n'otandika okunconfusingira ng'otandise bukyali kuba ndaba leero olina omwoyo gw'okubuzaabuza interview eno ate nga saagala ebiri mu muzannyo kakati omuntu omulala oba tobeera na mikwano mingi oba toyagala nnyo bintu byakwogera nnyo nga nga kudda mu bibuuzo ng'ovaako mangu ate ekyokubiri oba n'okwagala okuli pure buli olaba nga oyagala nnyo ne bakusasula bubi oyagala nnyo oyagalira ddala nnyo manya olinako okuyitibwa okw'enjawulo otannaba kwezuula bwe bubonero bwolabirako gwe ng'omuntu kakati era ojja kulaba nga omuntu watyo waliwo abantu abalala nga oweebwa ekitiibwa nga obeeraawo n'oweebwa ekitiibwa ng'abantu bakuwa ekitiibwa abato n'abakulu nga sometimes waliwo abantu abalala nga bo takoowa nga ye teyeekolerera nga y'omuntu ojja kusanga nga wabeerawo omuntu amukolerera wabeera nga okutta engoye azooze ogenda okuwulira nga mugambo wange leeta nkolezeeko oli amuyambako osanga omuntu ng'ali mu bulamu obw'ekikanga ekyo kati era omuntu oyo ojja sanga aloota ebirooto bino wammanga ajja kuloota nga alaba omukulembeze ng'akwata kabaka mu ngalo akwata pulezidenti mu ngalo ye byaba aloota ffe gye tulootera nga batuyiribya buli kiroota akiroota naye akaseera akasinga obungi aba alootako ebintu eby'ekika bwe kityo njagala leero okwanjiriza obulamu bw'okuyitibwa kozi tuli mu kaseera ak'oluvannyuma akaseera akasembayo nga bannyabo ne baseba bampuliriza ng'emisambwa minyiivu ne Katonda nga munyiivu buli omu munyiivu ate abantu bo kibalekawo anti kati ngambye emisambwa minyiivu Katonda munyiivu anti kati ffe abantu kitulekawo tekitunuulira mbizi tekitunuulira muddo wabula kitunuulira gwe omuntu kitegeeza kati gwe oli mu katyabaga baliwe baba banyiivu bw'obanga teweeteesiteese ekigambo ekyo malwaki tokyagala bulo kikusanyusa nnyo naye nga ge mazima kakati ekintu ekyo njogera ku chosen omuntu nga wayitibwa ojja kgenda okusanga ng'omuntu oyo ng'aloota ebirooto ebyo ng'akwata abakulembeze mu ngalo era kubanga mu nsi ey'omwoyo abaaliko connection eyo aba be bano bogamba nti aba yavaako n'abbulukuka no kati eyo twavuddeyo njagala eyo tuveeyo kubanga gogenda tukonfusinga muwulira yego watutandise muyiseemu komenti awo muyiseemu awo mpendudde nejjo jjadde wulira leero fumita emboozi kakati abantu ab'ekikanga ekyo babeerako okuyitibwa okw'enjawulo naye nga tomanyi kuyitibwako kugenda kukola kutya kati ebiseera ebisinga obungi oba teweerwanyeeko kwezuula ng'omaliriza ng'omudde oyawula otya nti Katonda yakuyise oba gyemisamba gye gikuyise kubanga ogambye gyo giyita Katonda oli gwayise kakati njo nabadde ndaba ekyawandiikibwa ekimu kyalinginze ekyawandiikibwa ekyo kirimu bakolise ekisooka 3:16 kyogera ku
ku muntu ne Katonda. Katonda tatuula wantu wonna awali ekibi. Katonda tatuula wantu wonna awatateredde. Era awo Bible weyogerera obulungi we ngabira abantu nti bino betwawangamiramu ebyabazungu simanya ekanisa simanya atokulokole simanya bikinti mubiveeko omusumba gwabagamba era nzabagamba kubanga omuntu genzo okulaba mu Bible ng'omuntu ye kanisa omuntu ye kanisa nga si kino ekizimbe ekitulwanya ekizimbe kye tusondera sente obwana n'okuzimba ekizimbe kye tubidde zigundi tubanja ebigambo ne bibeera ebigambo nga tubanja ani nagamba abantu abasinga obungi basaba kizimbe tebasaba oba okitegedde nti oba olina ekkanisa nga nnungi oba kale olina ekizimbe ky'ekkanisa nga nnungi mwe bakuŋŋaanira awo ojja kufuna abantu okitegeera naye ate bano abagamba mbusima biki era bajja kufunira abo okitegedde kati awo fe twakijja ne tugamba nti ekkanisa kizimbe lwate oli mutugamba ekkanisa aba muntu kakati ekkanisa muntu era ekizimbe ekyo kitegeeza sabiro oba sabo sabo oba awantu we tugenda okusaba nga tugenze mu bungi wabula si so si nga tugenze okumanya Katonda manyi sometimes waliwo ebintu ebibuzabuza abantu njagala nnyo okulemera ku muzungu ono manyi omuzungu yantaanudde nnyo we nayongedde omutegeera natandise okunyiiga era netandika okunyiigira ebintu byeni yakoze ekyate ku luno ekyasinza okukunyiiza nagambye nafunye kubikulirwa era waliwo eŋŋamba ezibadde zitiŋŋana nti omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni nti oba yalwadde oba ki naye kati abakulembeze bonna ab'ensi tebali mu public bonna bali ebweru eyo bonna ab'ensi tebali mu public bonna bali mu isolation balina we beekwese kubanga waliwo ekiri mu kuyita ate n'ekirala waliwo ekyazze wano ewaffe saagala eyo gendayo nnyo oba wano ewaffe oba togenda nnyo anti we ŋŋamba nti saagala gendayo nnyo naye waliwo ekyazze nga kiri eri mu bakulembeze oba nga kiri eno balala mu bantu kakati waliwo ensi za Afirika ezigenda okwolekera akaseera akazibu akaseera akakasambatuko either nga meeting omukulu gyali nga bakkiriziganyizza nti tikwata wagundi tukuwe protection byogero biinako obukakafu mwami Kanga nagamba ku mulundi guli eri nti abakanika drone bazimala dda era n'abaziteekamu amafuta nabo beeyama era baziteekamu era mwegali kati ku byenjogedde ki ekiba kinkubye okujja kuyo nga nkuba musiri nagamba byogera tebabyagala kubiwulira okay kati eyo kanveeyo naye nga wetwogerera waliwo akasimu era kankubuulireko waliwo force eriwo essaawa zino nga newoleeta amagye n'ogayimiriza ku line wegati nga galina n'engabo emabega kale n'oteekayo n'ebimotoka ebya tiyagaasi nga force eno gagenda gisindika gagisuuleyo force yazze maama force yavuddewa ani agenda ogisindika force weeri ekyo kyoba omanya abategedde mutegedde era yensonga lwaki mbaagala kubanga muli bagezi temulinga tebalinga nze sajja wange bannange nze mba njagala onyinyonnyole ntegeere onkubye bulungi njagala onyinyonnyole tutegeere then tubalagirire wosangibwa nti osangibwa matugga ku Believers on the Local Ministries so kakati eyo kanzirukeyo ndowooza misinde kubanga saagala nnyo kugenda mu kitandeese naye obanga sinaba kuvaako ngayiseewo ojjayisaawo akanakuleetera ebizibu tugende mu maaso ngenda kwekwekamu ngenda komiti yana mweno weekend ate kati oba weekwese anti njasama naye nze nebaza Mukama kubanga abasajja nga gyogenza okwekweka ate gy'osoose okwogera ngendako eyo kuwumulamuko katono okwetereza mu Katonda n'okwongera okunoonyereza ku nnaku zino Mukama zaali mu kunsomesa Mukama ali mu kunsomesa ennaku
emyaka abantu gye balimu gye bawangaliramu gye bazalibwamu Mukama ali mu kunsomesa amayinja ngaliga watugambako era Mukama ampadde okyaga noonyerezaako ati Mukama alabika yakampa ebyawandiika 100 oli serious mu Bayibuli amayinja wagalabye mungi amayinja gano nno muganda wange tulabikanga mu busibe gye batusibira mu buwambe gye batuwambira abazungu tulabikanga twavuddeyo ekyokubiri gwe wennanga okozesa amakerenda aga alusals amakerenda aganyeenya weegati agabeeramu obuweke munda obwo mubamu buki obuweke obulinganga obubolobolo aganyeenya mukwano zikusanze lwaki amagumba gagenda tandika okunafuwa ogenda kulwala ogenda yisibwa bubi nanti lwaki lwakuba amiragana amakerenda olwaga amakerenda gali mungi abantu bamaze ebbanga ddene nga bagamira naawe nabadde mbagamba nti namalagala gaggaze gagenda tuleetera obuzibu gagenda tunafuya baagala tufe nga tetuwangala baagala tuweke kubuuka baagala kusigala nga batusibidde mu busibe nga batusibidde mu butamanya n'olw'ensonga eyo awo ensabira bannayuganda mwenna abampuliriza nti tuyimuke tulwane ate nga tulwanira wamu tusobole okubeera nga twewala ebintu by'abazungu tusobole okubeera nga tuli creative nga tusobole okwekolera ebintu ebyaffe ffe ng'abaddugavu ffe ng'abaddugavu tusobole okukola ebintu ebyaffe kati ge gamayinja gali genkugambye gagenda yimusa ensi z'emyoyo abantu bagenda tandika okukwata ku ssente kati obuzibu abantu bali mu kubuzaabuzibwa nti ate omusumba ate kati otusomesa ku mayinja ovudde ku Bible anti ngenda wenabeera nga ntandisa ogasomesaako just waneno mbawanga introduction wabula bweba nga ntandisa ogasomesaako ndeeta lunyiriri ku lunyiriri nga ne Katonda yennyininyini agatukwata agatuwa kati nabo balina Bible sebo lwaki tebagalabangamu kino it is a revelation togenda kuva eri nagundiyo omale ogalabe omale otegeera ekyo wabula kubanga biri aiden ebintu bino byakwekebwa mu Bayibuli muliwo ebigambo Abaloma bibagattamu waliwo ebigambo Abaloma byebateekamu nga bo babiteekamu babigattamu bugasi si buli kigambo Yesu kyeyogera ku nsi mbu kyawandiikibwa naye abibikulira ffe abo balonze abagezigezi balonze bebacozi benjogerako kyekivula abacozi tugenda kuwera bangi nyonyonyo kubanga tuli mu kaseera ak'oluvannyuma mujja mutusomese abasomesa ku nsi emyo bagenda kufuuka bangi naye lwakuba temugiremu abafere kati nno kankubuulire navuzeemu nenfuna ekirooto nga kyewuunyisa ekirooto kyadde kikwatagana ku ggwanga Uganda era ekirooto kino ngenda kyogera nga we kiri banyabo ne basebo abampuliriza oliwadde mbo kitwalanga ekirooto ekya bulijjo oliwadde mbo kitwalanga ensonga waloose ekyo kindi mukwogerako kati tugambe Sony M mumuwulira bampulira kakati waliwo eggwanga baliyita Burkina Faso ligenda kwolekera akaseera akazibu tuli mu kirooto oba awo nsoose nenva mu kirooto naye Burkina Faso twaligambye is no more lwaki waliyo ki sina kyendabayo Burkina Faso ebadde ezuukuse kati mu kuzuukuka takikoze in the right way ani omukulembeze yasooka ye yagendayo nga we nabaga nti teri muntu n'omu akulembera nga tamanyi mazima basooka ne bakuwa amazima ng'omukulembeze w'eggwanga basooka ne bakutwala mu New World Order mu Luminati n'otuukamu n'obeera nga omanyi bulungi nnyo emisingi gy'ensi kubanga ensi erina foundation wadde tugenda kubiyiga ebintu ebyo ndi mu kuteekateeka samoni zinga naye nga tegenda beeramu ya bigambo bingi egenda beeramu bikolwa nkufuna bulungi kakati bano abakulembeze babeera bamanyi buli kintu ekitambula
munsi gye baba bakulembera kati ono ye omwana kasayamanya olwokuba nti muvubuka olwokuba nti alaba ayina emmundu ye n'asalawo olw'okulumirirwa abafirika ye n'asalawo bagiyita kubalabisa ng'enkola ya munnaffe omu ali wano kulabisa bulabisa kati okulabisa kwono Robert Kyagulanyi Ssentamu gwoyogerako ye alabisa bawa okulabisa kwe zindaba ng'okutalina kye tukutugasa tewali buzibu bayingira ojja bawulira ekirungi baba nopu bavuma buvumi tebalina miggo nambu gwamanyi nze sibiriimu singa basobola okufuna bulungi shooti yo tebalina miggo nammundu abanopu bayingire lwaki ngamba bwe ntyo nze sironda saagala kulonda lwaki watugamba olina gwolonda tokyusa bigambo byo nina gwe nnonda naye gwe nalironze naye alimba ani sobola tukulokota myaka egyo gyenaawe sigendayo gwolonda awe sigendayo kafu ero gwe abula wedde gwe nze era nkusasidde soko bajukiza bulungi n'amannya go baleme kunoonya eri badiyo gyetandikira Stone M Yuginao TV sange bakasubi bandi bajukizizza amannya go nejosangibwa baleme kunoonya eri gundi vidiyo gyetandikira gyogogerera kakati omukulu bambi simwogerako kamuleke kubanga nze gwamanyi enja ayinza okubeera wano nga alina embundu okusinziira ku bintu engeri gye bibalansinga ebintu engeri gye bibalansinga mbadde nkuwagira mu lugezigezi tokyusa tudde wali we tubadde kakati oweeri alina engeri gy'alabisaamu eng'enjawulo owe Burkina Faso yaleese obuzibu naye kakati wulire kikansoke mala okwogera ku kirooto kye naloose naloose nga ndaba nafunye ekirooto nga ndaba enguudo eziyingira ekibuga Kampala awamu n'ensalo z'eggwanga nga zisibiddwa nga ndaba amafumu nga gasimbiddwa nga gatunula eno nga gatunula mu bantu kweganga walinga nga wagenda okubeerawo okulumbibwa naye nga batezeewo amafumu nga gatunudde bwe gati nti bano abajja batomere kuli bano abadduka mu ggwanga kubanga ogambye amafumu gano gali ku nguudo eziyingira eggwanga gatunudde eno mu ggwanga si wekiri ne ku nsalo gatunudde eno kubayingira gatunudde eri gatunudde eno bweru abalaba bandiyingidde eggwanga be bagenda ofumita naye leka njogere ekirooto then awo oluvannyuma tukidisikaasingeko soka oloote tulabe kakati nendaba nga waliwo foosi y'abantu nga bakooye nga bali abantu balinganga bonasanga omuntu oba waliyo olubaddekawo nze nali mbaddekawo nenjokebwako musana nsobola okutegeera ekintu ekyo n'oyatika emimwa gino nsoma ffena twayokebwa omusana kakati nalabye nga abantu baddugavu nga batisa emimwa fakusinga oba babadde nga bannakenya kubanga babadde baddugavu nnyo tosobola gamba nti kati nalabye omuntu ng'alinga Stone M nga yatisa emimwa naye gali agasajja gabadde gaddugavu nga gatisa emimwa ng'ate basajja bawanvu nga bali strongo naye nga bakisindika nnyo kino kiriko amafumu akati mu bwangu obw'ekyalo ddala nendaba omuntu omu yagenza okulaba yabadde ali nendaba amaka gabadde gabukulembeze naye saagala ngambe nti nalabye ewa President Museveni wabula njagala ngambe nti nalabye amaka nga gabukulembeze nga gasobola okutegeereka nti gabukulembeze ne muvaamu omuntu ogwa omu ng'era ye mukulembeze kakati n'akwata bano abantu babadde bazze nga balina ekintu kyebanona eno mu ggwanga lyaffe nga waliwo kye bakimye nga badde balina kye bakimye
naye nga kizingiddwa bulungi nnyo mu ngoye ez'omuwendo naye ate nga nkadde nnyo ng'engoye nkadde nnyo kati mu bwangu obw'ekitalo n'omwana yakikutte n'agamba kaakati tekikyali kya bulabe yagambye tekikyali kya bulabe wadde n'akamu kubanga kati tekikyalina buyinza wano waliwo ekintu nze saategedde kirooto kino naye mu bwangu obw'ekitalo ddala ddala mu kwetereeza nalabye abasumba basatu the greatest pastor in Uganda basatu ekirooto kiwedde nga ndi mu kirooto munda nga basajja baneeno ng'omu afudde munfe kategeerekeka era ye basumba basatu betulina abamu ku banene mu ggwanga lyaffe era naye era nakirabyeko ne mu buli waneeno nti omusajja oyo agenda kufa ate era oyambala obugalubindi tukikomyawo tewali buzibu kaakati waliwo omulala abantu baneeno bagenda kuggibwawo naye ate waliwo omukulu mu gavumenti nga mukulu bannange nga mukulu nga gye nkikomezza yesu omulungi yebaziwe ng'agenda naye kufa kaakati nalabye nga mu gavumenti mufuddemu abantu onoonya property ey'okupangisa naye nga tomanyi wa kugijja kankwanjulire Rentia apu yokka eyesigika kw'osanga buli property yonna epangisibwa oyagala kupangisa nnyumba kizimbe maduuka apartments guest houses hostels rentals condominiums oba ekika ky'emmotoka kyonna apu ya Rentia byonna ebirina ate mu bungi gw'omupangisa Rentia app ekuyunga butereevu ku nannyini property ewatali kugulawo akawunti yadde ba broker ate gwe landlord oba omuntu yenna alina property epangisibwa ng'oyagala okugiteeka ku apu yaffe eno gulawo akawunti ng'osasula emitwalo 2,100 zokka okuactivatinga akawunti yo kyokka kati tulina promotion buli agulawo akawunti activation ya bwereere ng'okozesa ennamba eno 9742 noti emu olwoteekeyo properties zo zonna ezipangisibwa zifunirewo n'abazipangisa ekyokukola kyangu nnyo genda ku Play Store owanule app yaffe eya Rentia owona okubonaabona ng'onoonya properties ez'okupangisa okumanya ebisingawo tukubireko ku noti 756 noti 798 oba noti 7 noti 7 oba otunoonyeeko ku email yaffe intersoft@intersoftsolutions.net oba ku WhatsApp ku noti 7 Rentia solutions that simplify. Eddi muwano tulaga bino ebintu no kambabulye tebigenda kumala myezi 6 nga telinatuukawo mu gavumenti opposition side neno ku side eya gavumenti yennyini mugenda kugibwamu empaji ezikwatiridde abantu bagenda kubeerawo muwendo nga 7 kubanga bintu bigendera ate mu nkyukakyuka mpulira nalabye ekirooto kineeno nga mu kusindika kuno ennyo abantu bano bayabise emitima ne bafa era nalabye nga ono yakutte kino ekintu ekikadde bali ababadde basese emimwa yaze n'alangirira n'agamba ate muddamu kulwana kubanga ono takyalina buyinza ekintu kino kyebabadde bazinze mu lugoye bulijjo wano eyo olw'obwakabaka bulijjo ffe abali eno munda tukitya of course nti era kibadde kyabulabe nnyo kyabadde nga kyakwatiddwa naye nga kirabika kyabulabe bwekiti naye kati ono yakikutte n'akisiba kati bamaze okisiba neyewaŋŋamya kati bano abantu bebagana nedda tumatidde kati najja ne basindika omulundi gumu ekisenge kino nekigwa nekigwira abantu
bana ababulijja batabirimu abantu ababulijja batabirimu n'ababirimu okufa kw'abaana abakulu 7 bana abafudde okuli pastor n'abali mu gavumenti kati mu bwangu obw'ekitalo ddala nendabanga waliwo okutuuzibwa kwaki era nga ani atuuzizza kino kyabadde kirooto sobola gamba nti gundi abadde atuuzizza gundi naye wabaddewo okutuuzibwa era eddembe ne liddamu ne litebenkera wakati w'abano ne bali eddembe ne liddamu ne litebenkera so bwe navudde mu kirooto ne ntandika okulowooza ennyo n'okubuuza Mukama nti kiki ne mpulira eddoboozi nga liŋŋambawo eriti eringa nti sabira gavumenti eriko sabira opposition sabira abasumba nti genda ogamba abantu era banyabo ne basaba bampuliriza buno obubaka bubeere bwanjawulo nnyo nkusaba osheyalinga evidiyo eno nga bw'otaseyalingangako anti bayinza okugamba sabira gavumenti tubasabire essaala ki essaala zaawukana kakati we twatuuse tukyasobola kwekweka nkyukakyuka kubanga emyaka gya Katonda gyatuuse Katonda alinako emyaka gy'alina nagamba emyaka 4 giraba edduka nantera gye madde ino okugamba giri mu Bible gyo gyatuuse kakati ekyokusabira kyaffe kyekino waliwo enkyukakyuka ezisobola okubeerawo nga za mirundi ng'eja 3 kuno kuteebereza kwa Pastor Kango era sisiga bukyayi sina kyensinzira kuwabula njagala abantu ffenna tutandika okusaba ekirungi twafunye ne disikirayima tewali buzibu disikirayima kyeki ojagiraba leero ebigambo bibyo ebigambo bya Pastor Kango disikirayima ow'ematugga Stony M interview wange tewali buzibu emabega eri tuyinayo omukulu ali ku kamera ayinza tujjako kansoga nywe sebo tugende mu maaso enkyukakyuka zisobola obeerawo emirundi egyo mu ngeri ya mirundi 3 engeri esookera ddala esobola okuleeta enkyukakyuka weesobola okuva wali wano mu kirooto mulimu omuntu yakutte ekintu kino kibadde wasindika wayinza okubeerawo okwewambisa ndaba bulungi gy'olaga kati ne bagamba nti kino kiweddewo tugende mulala tulangirireyo akabanga tuddemu tutegeke campaign nga balina ate okwokubiri kati okwokubiri wayinza okubeerawo nga we naga nti waliwo ekintu ekyazze esebo kyajja nebbanga tono mabegakaawo naye waliwo amaaso agatunuulizibbwa kintu ki ekyajja emabegakaawo waliwo amaaso agakitunuulidde agajja era ebyokwerinda n'ebintu ebirala kama nsaasire naye Mukama lwaki akusaasira ng'oyogera ku byokwerinda kubanga yeka asobola okuteekawo ekisa bali kigenda bakosa oba okyogedde I don't think but they also need to be ready bali kubanga nze era kino kikugamba mazima nga wituze tulaba ensi endala nga zikongo wawa nze nsigala ndi mabega wa Uganda nze nsigala ndi mabega wa Uganda kubanga Uganda is my country ate Congo ogambe tulabye example tulabye ensi endala ezirimu okwegugunga ezirimu okuba emmundu
ezirimu Abamerika ne bajjanga mwalabe ne wa Gaddafi ne batta abantu ne batta abakulembeze abaliko ne bagenda ne bakubagana abasirikale baffe ne babatta abasirikale b'eggwanga ne babatta naye nze singa kiba kibaddewo nze nsigala ndi muna Uganda era nze nsigala ndi mabega wa Uganda era singa wabawo okuyiwa omusaayi njagala tujjukire ffenna okumusaayi guno ogubeera genda okuyiika gwa Baganda baffe bana Uganda omusaayi gukyayiika waliwo omusaayi gwe wali olangirirako katika nkubuuze gwe mulimu gwolowooza lwaki kati kampeyini yeekubidde okwekubira bati gutwala nti kampeyini eri saidi emu nze ndaba eri wonna really bano bakola ne bano bakola okay kakati nno kyoba omanya oyinza okubeera ng'olaba kika nabaki ng'olaba saidi emu nga zonna zikopye nze ndaba bano bakola ne bali bakola njagala kusaba gwe alaba saba nnyo akaseera kano tekatuukawo akaliwo naawe kubanga akaseera kano kanaatuukawo tugenda yita mu kaseera akazibu kaseera kiiko eraliikiridde musumba akakutuusiza n'okulabula abantu baffe keeko omuntu ono okukwata ekintu kino ne oyogera ekintu naye totugamba kintu abakitegeera bajja kitegeera kati manya buno bakasibu bwo nagamba obeera tebitegedde bakasibu bwo gwe ng'oyita buyisi gwe tewefuula gundi nnyo sibwa bonna nze kukoze ekyokukubuuza ekintu kyoyogerako kakati awalala kino ekintu kino awalala eno social media eno kazaala bulwa kwoli jukira naye kwoli kwoyogerera era nange mpitirawo okulabula era muno nti attacking anyone but I'm trying to give a lot owandowoozayo ng'omuntu okulabula endowoozayo endowooza yange endowooza kirala n'okulabula kulala oli mu kulabula y'omuntu alowooza ekintu nga tekigenda kubeera naye okulabula kwe kubeera nti waliwo ekigenda okuba so oli mu kulabula bannayuganda nti tusabire eggwanga ekyokubiri tukole ekyo kyetuteekeddwa okukola tetutunuulira midiya eno omusajja wano ne bagamba ogijjako batuufu omusajja ajja kugamba nti lwaki oteeka eggwanga ku bunkenke otiisatiisa abantu nze mbatiisatiisa mbagamba kusaba ate wali okusaba waliwo okuvaawo ekyo kibadde kigenda okujja bw'obagamba basabe nze mbagamba kusaba era njagala musabe ate okulabula n'okusaba babyawula sebo saagala okizimbise kyenjogedde nkakasa nti waliwo abakitegedde obalabula mbalabula muyingire mu kusaba abasobola okusiba muyingire mu kusiiba basibirire kino ekintu kiveewo abasobola okwenenya mwenenye eno enkola ey'okusatu yebeekola biri tubimaliriza ku kyokubiri we tulabidde okusaba n'okusiiba waliwo enkola endala eriwo ey'okusatu kyetusaba ekitalina kubeerawo stone m mpa essimu yeeno nja gikuuma bulungi ngenda kukuwaayo kasente n'essimu endala n'obukuumi nkuwa essimu yange ogikuume ate ompa essimu endala lwaki tosigaza gy'oyagala okuuma kati abatulaba bo bategedde kubanga stone m sajja ategeera mangu ng'omunyonnyoledde ebbanga ffe tetwemanyi bino ebya yesu ebyengero yesu ayogereranga nnyo mu ngero maidiya abantu babimanyi gweka gwe atabimanyi wamma gwe abitegedde wandiika mu comment section nti gundi agenda bo babeera bakitegedde ani agenda bo babe bategedde biveeko tugende walala kati bannayuganda abampuliriza busaba ondese mu bbanga beeraawo kale baseba bakuwuliriza njagala kudda ku nkola z'abazungu ezino enkola 3 zitubadde tulalikira ziwedde bwe zityo
nafunye ekirooto nga ndaba omwoyo yankutte in the dream nga si mu bino bulijjo nga weŋŋenda wabula kyogenda mu ggulu nga singa bulijjo weŋŋenda mu kulambula ensi y'emyoyo wabula kino kyabadde kirooto nagenza okivaamu nga ntuyanye nagenza okivaamu ekirooto nga ntidde nenteekako ettaala kino kirala bwe nataddeeko ettaala bulijjo mbadde nga ndoota ebirooto naye nga ebirooto bino saagala bireeta ku open naye kuno naloose ekirooto nendaba omuzungu kyapulaningira Afirika omuzungu kyapulaningira nempulira nga ntidde ekirooto kyabadde bwe kiti nalabye nga waliwo nabadde nebase nentwalibwa mu limbo nga limbo ngazi nga nnene nnyo naŋŋamba we natuuse awo naŋŋamba nti waliwo nambuuza waneeno olaba ki mulimbo wabirayo era malaalo era ne muganda ndaba amalaalo naŋŋamba olaba ki we nawulidde we yamaze okuŋŋamba ebigambo ebyo nenfokasinga maama kasawundi nemala nenkola ki nenfokasinga nenteeka fokasi yange ku mulimbo muno ebyaddala sina kyenalabye muga nze ndabawe amalaalo mugamba njagala otunule oli akutuusizza ku limbo akubuuza olaba ki nemuga ndabawo amalaalo naŋa otandise okulaba naye naye olaba ki nemuga ndaba amalaalo nga gatukula nga amalaalo basaayeewo wansi ate era nga ndaba amalaalo nga gakoze eki nga waliwo abantu abazzeewo abaleese ebimuli abalala nga bafukamiddewo n'okusaba basaba ngera limba endala mu fokasi yange we nafokasinze nendaba ebintu ebyekika ng'ekyo bwe nabaze okulaba ebintu ebyekika ekyo naŋŋamba ekyo kimbadde njagala olabe naye nga mwatuukiddewo bano babaddewo bano abali mu kuteekako ebimuli kulongoosa biki era nga n'abalala we bajja abalala we bagenda kakati ekyasinze okuneewuunyisa nalabye ono omusajja nalabye eno limbo nga yabazungu teyabadde yabafiika wabadde nga ali ebweru nabadde nga ali ebweru w'eggwanga kati nenja nkitereerezaamu awo mu bwangu nenfuna amagezi mu kirooto kyekimu nendaba nga abazungu bano balabirira amalaalo gaabwe mpulira ninga alaba gy'olaga bwe nazzeemu nambuuza oyiga kyakuyiga ki wano abazungu okulabira amalaalo gaabwe ebyaddala era saakitegedde kati kwe kuva mu kirooto tewategedde lwaki abazungu balabira amalaalo gaabwe saakitegedde naye bwe nabaze okuva mu kirooto nenfukamira wansi nensaba kubanga nze buli kirooto nkiwandiika mu kitabo ate nenfukamira nensaba lwa nsonga nze sirootalota okuggyako ndoota ekirooto nga kyansonga era buli lunaku nfuba gwofuna bubaka nfuna obubaka nga buli direct bwe nabaze okusaba olwayingidde buzibu okusaba bino bye nalabye nalabye kampuni emu ng'ezimbiddwa emyaka emikadde mabega nga 8 nabadde ntegeera bulungi ng'ogiraba wano nga teri Uganda era ng'eri bweru w'eggwanga nendaba nga kampuni eno eteekeddwawo nyiniyo naafa omuntu omulala nagisikira omuntu omulala yagisikidde nafuba nnyo okulaba ng'aleetako enkyukakyuka ku kampani emu n'amala naye naafa omulala nagisikira kyabadde famire ejja emu nga yegenda eranda naye nga famire eno nga kampani eno eri famire kampani kati nagenza okulaba nga famire eno ng'efiiriddwamu abantu bangi okuva emyaka 8
ng'okutuuka kati nga waliwo abantu abazenga bagirani nga abawera naye nga bazimbye floors ne zigenda ne zituukira ddala waggulu. Kampani eri ku kalina. Kati kino we nabadde nga ndaba ekintu ekyo era ne nfuna okutegeera nti ekyo omuzungu kyali kitya. Omuzungu ye muntu agoberera ennono ye okuva wansi gyetandikira mpaka emabega gye ggwera. Abazungu balina ennono ate they love it. Bajagala nnyo. Kakati nenzija ennono yeeriwa ennono ey'omuzungu kwe kwagala obujjajja nga bye tulina ne waffe mu baddugavu. Yes. Kati lwaki we bajja ne babidibya ne batuwa ati nabagamba luli nti ye Stan alinga ataliiwo. Ye Stan taliiwo. Kankyogere direct mugenda kutyamu ati mali mwewunye mali mukitegeere. Stan taliiwo. Waliwo ki? Wabula ffe abantu. Ffe abaleetawo Stan. Ffe abasalawo okukola. Ffe abasalawo okuleeta Stan kubanga ye taliiwo. Ye taliiwo. Ate batugamba Stan wabeera ne Katonda wabeera. Naye kino kiriwo ekiti. Kati nze kye mbagamba kiri babagamba. Kati kino mbagamba Stan taliiwo. Okujjako gwagenda okusalawo okuleeta Stan. Osalawo ddi okuleeta Stan? Olunaku lw'otandika okwagala okukola evil. Olunaku lw'oleeta Stan mu bulamu. Naye ng'ebyaddala Satan taliiyo. Kati kankubuulire. Okuwonya kale kankubuuze. Olowooza okugenda n'ogenda ew'omusajja omugabi w'eddagala. Omulogo. Omugabi w'eddagala nga musungu Muganda. Kati kankuwa example waliyo n'omulogo w'amayembe asindikira omuntu ejjembe n'afa n'asaddako omuntu oyo omuntu asalawo okukola Stan n'aleeta Stan n'amuleeta awo era naawe osobola okusalawo oleeta Stan essaawa zino eno kubanga omanyi bulungi nnyo nti ekintu kyonna kasita kiyiwa omusaayi ne kikola zisaddaaka ez'enjawulo kireeta okufa. Kiki nga weetegereza kamera. Tugende mu maaso. Abasajja gye bakozeseza program bamagamaga sitegeera. Oni emo abayo ogambye Satan taliiyo. Omuntu yaleeta Satan olunaku lwatandika okulowooza okukola evil. Lwatuda ku Bible oli bagamba nti Satan yeegeza mu ntebe y'omunene ne bamukasuka wano ku nsi. Oli bizi ogamba Satan taliiyo. Kakati wano ku nsi gyali kale tugambe kati essaawa zino ali Japan. Yakoledde Japan leero. Naye wensalawo okukuba eŋŋumi mba maze omusembeza abatuusi abamaze okujja. Satan ebyaddala gyali taliiyo. Stan gyali naye ffe abasalawo okukola Stan okukola Stan ebya Satan oba okutuukiriza Stan kyayagala ffe fwennyini. Kakati mbadde nkuwa example y'omusajja omugabi w'eddagala nti nega nti olowooza omusajja ono akeera ku makya n'agenda n'anoga eddagala. Waliwo kati nze libampa anti mulaba eddiru muliraba eddiru saagala twogere bya bulimba nyina eddivu amannyo gaali gagwa neno nyina amannyo gaali gagenda okyakuula nga ndi mukulu amannyo galwadde obuuka gagenda bino bakuula amannyo ngenda bali bankuula eddala akawuka kakwata eddala n'amalala bakuulamu eddamu balekamu eddala. Kati mba ndi awo ng'omusajja ajja aŋŋamba agundi alina eddagala eriwonya akawuka k'amannyo. Misinde embiro lyali linnuma erinnyo likuluma newerabira okuzuuka ofuka mu kiyigo n'ofukaawo newerabira amannya mama otyo ningende omusajja ng'era oli musumba nnyo nga nkuba ekigambo azimu n'adduka naye nga mulinnya alemeddemu. Teweegobaako mizimu ogoba mu banne emizimu muganda wange oba gy'ogobamu bali gye gijja muganda wange tuleke kiteeka mu kusaaga erinnyo lyannuma. Erinnyo lyo liruma. Waliwo n'omuntu omulago lisobola okuba nga liruma. Ku linnyo ye asobola okukujulira. Kakati era no tugenda nakumaliriza.
we nagende omusajja ono ampa akadagala yakampa nengena nkagaya nkadegenya nkagaya nikankayira mulinnyo lyennyini erirwadde mene nkalekayo bwenti nkukakasa amazima ga Katonda nakatekaliyo kati weyamala erinyo nelisirikirira mu katono buli asirikira nakwata obubaati nakwata ebidagaladagala nabiteeka mu kantu kalinganga kasuwa natandika okuwujja bwati nanteeka omukkeno mu kamwa nawujja kyampisaamu bubikko naye ngenda okwasama bwenti okuyiwa amalusu wenti nga ndaba engeri y'obuuka nze nali ndabira dda nti buuka era okuva ku olwo saddamu kulumwa mannyo mpaka kati nywa tutuno tuzitonyogoga Duringa tonywa binyogoga message eri wano. Kati ekyewuunyisa nywa bulungi nnyo sina buzibu bwonna bwennyina naye lulina lisimba binyogoga kakati omuntu ono golowooza mulogo kubanga yali akozesa eddagala ly'ekinnansi jjukira ffe mu bulokole tetwagala ddagala lya kinnansi era we mbadde nzijja kakati mulokole ampuliriza ggwe njagala ozuukuke mukwano gwange kubanga muwulidde alaati sineno sinza asoso gikola waliwo omuntu eyazze waneno naŋŋamba nti musumba oba kino ekintu nkiyise ku mawulire kasasi kwogeddeeko yagambye atya kale ngenda kisabikamuko ngenda kukisabikamuko yagambye atya ntono nomusumba eddakiika bannange eddakiika kale ankireke ndikiyisaawo oluddako omuntu ono naye ebyaddala yazaala aliyeni sumba manyi basiibuli bwe yagenda mu family planning nanywa eddagala nazaala akasodde nga abasawo bamugamba nti empeke yanywe empeke ya family planning ng'alina olubuto kati wanywa empeke ya family planning ng'alina olubuto akantu kaneeno empeke yagwa waneeno kati gino ne gibeera miwuntu guli giti eno naayanga ali ati ng'alabika eno munda kati we baalaba bwe batyo ne bayiya amakujjukujju agatta ekintu ekyo ekiwemmemeku naye mbanze sikikuza ng'ate oli musumba gwe okuza kiki ekyo nze awo mu nsonyi era kyekivula ne mukama anjagala nze kuba ndi direct nnyo sibuzaabuza sikikuza ki alien ngani akuza ekyo ekimenke lwakyo kise ki alien abamwana akatino gye kyaliwo bayiga amakujjukujju ekyana nekikola ki nekifa kyamana nekifa irako ensabiseemu awo katono naye bagamba nti ekyabaleese mu maaso gange buli we babeera kijja ne kibalambulako nanti yali mwana teyali muntu teyafa bo balowooza yafa bakiziika naye ebyaddala ekintu kiri kuno ku nsi kitambula zino family planning zetufuna family planning zetufuna zizaala waliwo ebyoya ebitambula waliwo ebyana ebitambula waliwo biayenize bitambula nga biva mwezi ompeke z'abazungu kakati nga we bagambye nti empeke za alusazi zino zebagaba nnyo bazisinga nnyo zigabira ku alusazi nti za bulabe nnyo zireetedde abantu okunafuwa amagumba gaabwe okusala emyaka obutofali bw'embiri gyabwe ne beera bunafu nnyo baganda bange njagala kubasaba nti twebeereremu tusobola okukwata ebikoola byaffe bikalituusi tusobola obifumba ebyemiyembe tusobola obifumba ne tunywako ne tuwona endwadde nyina mukwano gwange omu yajja okumusabira ne mufumbira enjaga kusoma tubasiibule nyina enjaga y'enkoko ewaka kati we yajja okumusabira ngenda okulaba nga kansa wali hayi yali mulwadde wa kansa gwafumbira enjaga kakati ngali hayi nga wawaggulu nnyo ng'era ne deadline yagirina we nalaba bwentyo ninga wano omugezi akola atya waliwo ebintu ebizimba obutofaali bw'omubiri nga ki enjaga buli wookwata ebikoola by'enjaga embisi oba enkalu n'ofumba n'onywako ak'ekipimo ebyaddala obutofaali bw'omubiri gwe buzimbibwa akati waliwo n'ebikoola ebirala bye sibagambye osobola ozoliga kasita onywa esukkawo enjaga ddagala ye message okutegeera enjaga ddagala ye message kyekifuula omulabe sitaani yakozesa ekintu ekirungi okifuula ekintu ekibi kakati mulokola mpuliriza nga nva waggulu nga maliriza njagala kusaba bannayuganda nti tudde emabega mu kulowooza okw'obuntu okw'amagezi mweyita bagezi naye ate babayita basiru
abazungu abakozesa ekyo abayina abazadde bamwe abaafa abakadde bamwe abaafa mulimenga ebijja byammwe omusumba gwakubiriza abantu okulima ebijja mubirime omulokole okulima ebijja by'ekika tekina gundi bwe tubanga eno mu nsi y'emyo gye tutambulira nga tuyisinganya n'emyoyo nsaba obirime bw'omala okubirima osirike bali bagamba bakulaba mwebale kundaba yenzi nze Pastor Kango atatya kwogera mazima omanyi abantu naawe ekintu kyolabira ddala nga kya kisiru okireka osigala okikuma kya kisiru kati wobeera nga oyagala okukakasa amazima buleeta amasabo olawo basigo kiyanjo kyamasabo nkyawo ekibi ebintu byonna byonna sitaani byayagala okukola byayagala nze si byagala naye ate saagala kintu muzungu kyayagala kyekivoola baffe wano ku Believers on the Local Ministries tugenda kuteekateeka tulina enteekateeka gye tulimu ne research gye tuli mu kukola n'okusaba okwebuziba kwe tuli mu kufubuutula essala gye tuli mu kufuutula Katonda ayongere tubikulira ebyamaanyi eby'omuwendo ebiri mu mayinja tubitegeere bulungi tunamala okubitegeera obulungi tutandike okubikozesa tuzibuke amaaso gaffe tuleke kubeera nga bano abantu abalala abasiriwalidde mu nzikiriza abaaleetebwa enzikiriza bagisiriwaliramu kababulire Yesu ayagadde nnyo Uganda ayagadde nnyo Africa n'atuleeterayo n'abantu abagenda tuyimirirawo mu bintu ebyenjawulo naye gwe mulokole tofuddeeyo bino ebigambo byenkugamba togenda fula muntu mulala agenda bikugamba naye njagala tubeeko n'ebigambo byetwesiga n'ebigambo byetuteesiga twenzanyo Musumba Kango nkusaba basibula abantu baffe babi temunyiigira ate kati weetonda kubanga nze Pastor Kango Enjoga Byeri njagala Yesu n'omutima gwange era njagala Katonda olunaku lwanadda atusange ffenna nga tuli beeteefuteefu njagala kubajjukiza nti eggulu gye lina egeena gyeri ekitwala mu geyeena kyekibi ekiwonya omuntu wekola obulungi n'olw'ensonga eyo tambulira mu bulungi buli kimu ojjalaba nga kikwanguyira njagala kubajjukiza nti tulina Rock Foundation tulina obwetaavu mmere school fees n'ebirala sobola okukolayo kyonna kyokoze tukwaniriza kyaki ng'ekkanisa ekwetaaga era ekwaniriza ekyoto weekiri tusaba bulijjo ku makya n'ekawungeezi tusaba tubaaniriza mujje tusabeko ffenna naye tulina olunaku oluli special olunaku luno olwokusatu tusaba okuva ku saa 7 mpaka saa 12 okutuusa nga tumaliriza nga Uganda emaze otebengera emaze ofuna eddembe then tulina Sunday service janguyo tusabeko counseling feza zikyali za bwerere maaso awo tomanya so tubasaba mujje tubeereko mu counseling ffenna tulabe waliwo abasajja mbadde mbabuli ekyama kineno kyendi mu kuvumbula era ekyamayinja n'ebyobugagga eby'omu ttaka ebikozesebwa okuconnectinga mu nsi y'emyoyo n'oconnectinga omukisago weebiri Mukama tukyamubuuza atubuulire ddala abantu babikozesa batya bwe tunaabira tumaze okukivuunuka bulungi nnyo ne tunyonnyoka tujja beera tubireeta mubeere nga mubirabako Mukama bampeera omukisa nsigadde ndi Pastor Kango Enjoga Byeri ku Believers on the Local Ministries Matugga ng'onjagala ng'oyali yagadde okunoonyaako enamba yange y'essimu eyita ku ssimu kuli nnyo eri 779 300 41 2 onkubirako ne ku WhatsApp kwendi bulungi nnyo nze neekwatira essimu yange sinabafuna sekuritale munoonya naatera okumufuna naye nga nze agyekwatira fonnaawo tunyumyemu obeereko n'ebibuuzo by'ombuuza gwe wekka ayagala okuzibuka amaaso ekyokubiri tujjewo bineeno mu madiini simanya bulokole simanya busiraamu simanya biki amadiini gasigale nga madiini n'okuweereza Katonda kubeere kuweereza Katonda era ku nsonga eyo vidiyo gye tuddamu okukola genda kwongera okulambulula ng'ebyo byobadde ogamba nti simanya ng'omulokole kiryoke buli kimu kubanga abasumba abalala betuze tulaba ekyo bakikuba anti bali abalala si bwe kiri naye nze sikikuba basibule wadde basibe Mukama bampeera omukisa mubeere bulungi mweraba nkoyanziza nnyo nkoyanzeege okuviira ddala eri gye twatandikidde
amanya nze Stone M ne Yuginawo TV weyongera okusubscribinga tujja kuba tukuleetera emboozi ezifaanaganako bwe ziti n'abalala abali eyo mwena musobola tuyisizaamu abo akasimu n'abalina obulango oba ebirango so okujja oba osobola bituwa ne tumaliriza bulungi nnyo bizinensi yaffe akumata kumira mpeera bye bye. waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise.